Emiranga gibutikidde abatuuze ku kyalo Katooke B mu ggombolola y'e Nabweru. Omwana ategerekese lya Aaron Katimbo Muzeeyi nga wa myaka 12 bw'aseredde n'agwa mu waya ez'amasannyalaze ne gamukuba n'afiirawo. Okusinziira ku bamu ku batuuze be twogeddeko nabo bagamba nti amasannyalaze okuba omwana ono agudde mu waya bw'abadde ava ku ssomero mu kiseera eky'amalya g'ekyemisana. Amasannyalaze gamukubye oluvannyuma lw'okuva ku ssomero adde ewaka afune ekyokulya ng'omuntu adde ku ssomero naye nga mumanyi abaana abato embeera zaabwe neyekoona ku waya olw'obuda gajjavu bwa kitongole ekitwala amasannyalaze. Bano buzibu babutadde ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kubunyisa amasannyalaze QEDCL kye bagamba nti essujja ogwa Nagamba mu kutereeza waya z'amasannyalaze zibeera zifunye obuzibu. Zirengejja bwe zityo. Ewaya ya bulabe essaawa ya kaakati ye eri mu bbanga batugamba nti aswaya naye nga waya eriko amasannyalaze. Lwaki basimba omuti okumpi n'amasannyalaze gano ag'amaanyi? Gita Moses omukulembeze mu kitundu kino naye agamba nti abaana bangi bafudde mu kitundu kyabwe ng'obuzibu buva ku waya ez'amasannyalaze ezitali nsabike ne rabba. Ziba zeetaaga okugenda ku waya eyalabbika wansi naye tufiiriddwa abaana bangi olw'embeera weetyo nga tebasabika waya. Buli buzibu bwe tufuna kuva ku waya ezizikka wansi. Ono asabye ab'amasannyalaze okufuba okulaba nga bwe basindika okukola ku masannyalaze mu bitundu baviira ddala mu kitongole ekivunaanyizibwa nga kw'otadde okudduukirira abatuuze nga beetaaga obuyambi ku masannyalaze kibeewasa okugenda mu bakamyufu. Biba ennaku zino abatuyambako okukola amasannyalaze ekitongole ekyajja bonna baana bato bakola nkubejja buli muntu yenna ajja alinnya omuti. Obuzibu bwe tulina buli muntu yenna buli muntu alina ow'amasannyalaze we. Wabula abatuuze balabiddwako nga bawanyisiganya ebisongovu n'akola nga ssentebe w'ekitundu kino Zaidi Ssembaage olw'okukandaliza n'atabwa mulambo nga poliisi eruddewo okugukima. Baba famire y'omugenzi wakati mu Nnyinke balajjadde gavumenti saako n'ekitongole ky'ebyamasannyalaze okubakwasizaako kubanga essaawa zino tebalina nsimbi zigenda kukola ku byamaziika n'okugyayo omulambo mu ggwanika gye gwatwaliddwa. Ate essaawa eno sirina kubanga omwana taata we yafa nze mukuzizza omwana abadde mulekwa ne mama we taliiwo kati essaawa eno poliisi ezze n'etwala mu mayiti adde n'ekikumi ekijjayo mu mayiti tetukiina. Tusaba bannange ekitongole ky'amasannyalaze kifeeyo nnyo bannange baloteetinge balabe engeri ki gye bayinza okubeezaawo amasannyalaze gaabwe. Ndawula mu Malunga Defense alaze obunyamivu olw'embeera eno okuva batereeze embeera za waya z'amasannyalaze ezisambulira wabweru kubanga zifuuse ez'obulabe eri abaana ab'omu kitundu. Kubira omulanga ekitongole kya UEDCL abakozi bamwe bajja ku ground maybe tebabawa lipooti ziri ku ground naye emiti gyonna egisinga giriko obuwayo obwa earth loading. Obuwayo obusinga bulina ekizibu nti si busabike. Abaana baffe abato mu essomero limuli kumpi wavaayo ku muti kwakwatira okwetooloola nga buluusi kuba bakiyita kunyumirwa oba nga tebamanyi nti amasannyalaze ge bakutteko gatta. Oluvannyuma poliisi enaasa netuuse n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ng'eno gye gunaggyibwa okutwalibwa e Kalungu gy'anaaziikibwa. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku Krake STV Agalero.